Byanzi bya mulagga tebigwamu nsununu ate era masenge ga muyisa bwe gatyo tegaggwamu mwenge. Kyova olaba olwaleero ndi wa mukisa okufaananako emmese eŋŋenyi obunya esiŋŋana busime era ndi wa mukisa okufaananako anyazembwa ekuziza. N'olwekyo sigenda kukulungutana ng'omutabazanya z'amagi oba okukulungutana ng'emmese eruma omutwalo newankubadde okugugutana ng'owejjangalo gw'omuliro. Muveeyo nguwolomye muleke ngumale amaanyi gihe gwe nga tegukuwolomya. Ekyamazima bwe bakubuulira nti omuyiggo gugombye awo osobola okukuumiira okufaananako oli ow'ekirevu ekyakategula ayasizza ekita, kubanga abeera asobola okugamba nti bannange zino obuzi ze mulaba nnina ku mumwa zo tezikitunge. Kwe kukekera kwennyini kwe nayogeddeko ne mbagamba nti abeera akekera ng'oli agula endiga ndi gye mumbadde yaswala amagulu kyabange yo gy'otwala ogenda kugirinyisa kitaliri oba agula nandere gye mumbadde teri mu liiso nga gy'obeera atwala yakukuuma ku lujja so nga yakulya. Kano kakeje kamunnyo ke kabuna olujjuliro. Ekitabo Olulasangeye nabagambye nti kiringanga omuyonga gwa Namuyenga kubanga bwe gusuukirira mu kiweezi wamma n'abafukaamirizi bagwetamwa. Naye ekitabo Olulasangeye tekikooyeka era kakeje kamunnyo akogerwako nti nno kabuna olujjuliro kubanga buli muntu ayagala kakubeko ennoga. Era wenjogerera bino ndi mu katale ka Ssaabasajja ekibuye wano ku Kibiga Nsanzi. Bannaffe bazzukulu bannambi batulunda ebyobuwangwa era tubeebaza nnyo kubanga bakuumye ennono, balwaniridde obuwangwa bwaffe. Kibiga Nsanzi balwaniridde obuwangwa bwaffe era nga bwe mulaba amaduuka gano gonna wano wendi ekibuye batunda ebyobuwangwa byonna bye weetaaga. Ekitabo Olulasangeye wano abakifunyeeko basanyufu. Njagala okulaga omukyalo oyo ali wano asinzira ku Kibiga Nsanzi akikutteko naye essanyu lyafunye likirako eyo mukiwona katansense. Ate waliwo maama ono omulala nsuubiza nangamba nti ekitabo ekyo nteeka okukyewangulira nendabira ddala bazzukulu bannambi abamalirivu okulwanirira olulimi lwabwe nempulira nga nange amaanyi ganzizeemu ng'omulwanirizi w'olulimi neŋŋamba nti kale abantu ba Ssaabasajja abenkanidde wano bwe baba nga basobola okulwanirira olulimi lwabwe bwe batyo tujja kutuuka olulimi tujja kululandiza okufaananako alandiza ekyatudde buleku. Mwebale nnyo mwebayire ddala okwagira Olulasangeye. Ekitabo kino kya mitwalo 10. Genda mu Angelina Bookshop ofune ekitabo ekikyo. Kopi yo gifune emitwalo 10 gyokka mu Angelina Bookshop awo ku Mukwano Arcade Ben Kiwanuka Street kumpi ne Park enkadde Molo era ne mu New Stars Bookshop ku Park enkadde awasimba emmotoka ezidda ku Lwentebe. Ate mmwe ab'ebuddu abava ewa Pokino ngamba mmwe ababangayire Masaka weekiri awo ku Elgin Street kumpi ne Radio Buddu oba ku Mutwe Complex okuliraana Tropical Bank. Ekitabo Olulasangeye okukifuna yitira ku WhatsApp eri +27 685 42 85 43 oba ku 078 599 343 omusomesa mu Nabusiro. Tulwanirira olulimi Oluganda tukulunganira nnono. Kale nno naawe toddeyo ne weetulako ng'ow'ekiggalansi situkira mu ng'eyatega ogw'ekyayo obeeko kyokolawo tuleme kudda mu byabatugudde kuba batugudde takola ki tajja mutwe wansi. Abange mulowooza ebigambo si maluma. Anaakuseka nti kasooli wa kuno tayera awunda kambyerese kubanga embwa yaleka enseko mundeke nsiibule ebigambo kubanga omusota gwasiibula bwoya era obibuukako ng'emmangala zinayo bwebuuka ku kyansiira. Ssaabasajja Kabaka wangaali.